dhahabu okuva mu miti erimu omuddolozi mere ojjolabe lumonde w'ekipapali okulunda obumyu obwo mwe muva ssente n'ogagawala eno yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisa omwami eno yesawo lwanyisa endwadde eno yesawo bannange yesawo investor Kateba tweyanzisa nnyonnyonnyo otuwonyeza bingi netubadde twetaaga ezo sukulu fizironi ozitaddewo okwewola okutereka sente za so basewo nabanye mwena batulaba twebaza mukama nga sawo Uganda buli lunaku mukama atutwala ku ddala eddala ofisi zaffe twabasuubiza twazigulawo bulungi abeetaaga kafandi k'okulima abeetaaga okwekulakulanya ofisi we ziri mu butongole ayi twebaza mukama tukyagenda mu maaso n'okugaba emmere abo bamembazi ba sawo Uganda bali mu bwetaavu bw'emmere nakatugenda kugaba emmere tukyebaliza mukama ku lwekyo twebaza mukama ne manager waffe wali kiki kyoyogera bana bagenda kugula amaduuka business zimidde zitya ab'amaduuka bafuniramu wa bategeeza bakuba tweyanza nnyo basebo mwenna ne banyaba batulaba ofisi zaffe nga bwe muzirabye abaagala okugulawo amaduuka tuli ready buli kimu twakiteeseteese soda waali mu bungi akawunga weekali mu bangi kekano kekamu ketugabako so eyeteeseteese okugulawo edduuka ne bw'obanga oli ggulu ne bw'obanga oli saidi zaawa ennamba z'essimu zibagenda okuwa zogenda okukubako ffe wetuli tugenda basavinga ate era nga mugenda kufunamu so ekisembe bakama bange buli regioni yonna okwetolera eggwanga sawo Uganda twagigabanyiza mu regioni 16 buli region erina okuba nga erina ekizimbe bwe kityo buli region tulina okugizimbira ekizimbe bwe kityo nga kirimu ofisi ezi zonna nga tuyigiriza abantu okulima n'okulunda abeetaaga fandi abeetaaga okwekulakulanya nga ofisi za region nga zifaanagana bwe zityo mukama kutwera omukisa yegatte ku sawo Uganda otambulire mu bulamu bweyagaza bwebanga obwavu bukuluma otawanyizibwa okulima n'okulunda okw'omulembe guno oli mulwadde ebyo byonna birope ku sawo Uganda mukama bampeera omukisa obulimi n'obulunzi nabyo tobirese n'omusawo buli kimu kisoboka investor webale yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisa omwami eno yesawo lwanyisa endwadde eno yesawo bannange eno yesawo abadakabawo bwavu bulope musawo sawo eno temanyi bwavu ate era temanyi ndwadde investor webale laba otujje mbwavu olese enkulakulana oyigiriza okusoma abalimi obatumbudde so basewo nabanye mwena batulaba twebaza mukama ng'ekitongole kya sawo Uganda omulimu gw'okugaba emmere gukyagenda mu maaso tugabira ddala emmere abo bonna bamembazi ba sawo Uganda okusinzira ddala abasomesa aba private schools n'abasumba n'abasheke bamwalimu b'amakanisa n'emizigiti abali mu lockdown tusazeewo nga sawo Uganda okubaddukirira buli lunaku tulina okugaba emmere okutuusa lockdown nga tugifulumye tubagaliza obuwanguzi yegatte ku sawo Uganda tukolere wamu tunoonye ebitugatta si ebyo ebitwawula mukama bampeere sente nga tugaba emmere ku lw'abantu nga tuddukirira abantu abali mu mbeera embi mukama bampeere omukisa kwa sente mikwano banna Uganda tukoba obwavu nga tukolera wamu ne sawo Uganda sawo Uganda kyekitongole kyatandikwawo banna Uganda ng'ekigendererwa kyakuyamba buli muntu ave mbwavu kikulemberwa musiga nsimbi oba muyite investor nga munna Uganda waffe wawano labayo omutume Victor Kateba wamma webale kuluuta olyokkanga nojja oyamba omuna Uganda ddala wamala kwetegereza nga muna Uganda nnyunyutibwa bano bamusiga nsimbi abave beru nga tebakozesa bya bugagga byaffe wano kale kiruma kogwe kanzu
mutuza bantu bange fenna wamu tukole essuula empya tukozese buli kituyinawo ne bwe kiba ekitono tufunemu emigaso eno y'entegeka yasawo Uganda mama byagyeyungako suubira birungi byerere obulamu obulungi nga weejanjaba bulungi obulamu obugagga nga n'ensimbi okuyitaba kye bayita okukola byonna by'okola nga buli kyokola okifunamu amagoba amazima asawo Uganda ye yaffe kolokoko yiga okole okugoba obwavu otandika obulamu bulungi n'essawo Uganda weeyagale nga buli kyokola ofunamu amazima asawo Uganda ye yaffe kolokoko yiga okole okugoba obwavu otandika obulamu bulungi n'essawo Uganda weeyagale nga buli kyokola ofunamu sawo Uganda ekuwa pulaani ennungi ez'okulunda obumyumu nkola ennyangu ng'ate bizinesi eno komyawo mangu akasente kasita okigezako naawo n'ojjulira nga bali abalala bakuyambako okunoonya akatale k'ebintu by'omukwano beegatteko olabe amazima asawo Uganda ye yaffe kolokoko yiga okole okugoba obwavu otandika obulamu bulungi n'essawo Uganda weeyagale nga buli kyokola ofunamu bajjajjaffe abaatusooka banyimirwa nga bulamu baaba so nga ekyama kyalinga mu nzijjanjaba n'eddagala lye baakozesanga buli muntu yeetaaga bulamu bulungi sawo bwegamba eyo y'ensonga lwaki ebyenzijjanjaba ebikwasizza manyi yazuula ekyama mu kimera kya rosemeri emigaso emingi gye kirina ku bulamu bw'omuntu wamba offe katumulime tutegeeze ne banaffe bamulime tumukolemu eddagala twejanjaba bulamu butunyumire tukolemu ensimbi tweyambeyambe tugoba olumbe lw'obwavu wabula Victor Kateeba taata we balekulota obulamu bw'enkulaakulana butandika ne sawo Uganda sawo Uganda amannya Kateeba Victor ani esente zino nyabaza Mukama nzikola n'emikono yange eno yoraba eno nasanze ebintu bisatu okukola tukutta naye ate ebirowoozo okweraliikirira butasalawo kunswa ku nyama ate kimenya omuntu nze bwe nasawo ninga Mukama ngenda kukola n'obulamu bwange ngenda kuweereza buli sente zoona pa ngenda kuzigabana n'ekanisa Mukama nampa naalabye abasumba abaki mu lockdown nga bayingiza milioni 10-15 naalabye abasumba b'embarara bunayogera nabo ng'ebigambo bino abagamba ne bafuluma ne balima rosemero olunaku ennaku 2-3 nyagala mujje ku factory ne baleeta rosemero wa milioni 48 milioni 48 mu lockdown naalabye abasumba ng'aleeta omumyo wange bwa milioni 20 omuntu ogu nga yabulundu emabega g'ekanisa nkirabye n'amaaso gange wona akimanyi kubanga jjayo ekanisa yenkana bwetu musumba buteera teeka ino kuba ine ekinyumba ky'obumyu mutandika n'obumyu obu mu myezi emirala 89 abasumba mu abalina okuba nga mugaba emmere siddamu kurra omusumba ng'asaba gavumenti nze nyebaza Mukama mu kampeyini za President Museveni nze naafandinga abavubuka mu kampeyini za President Museveni abavubuka nze yaba wange emmere yaba uniform ningu na uniform za government bazinguza za yero nga nzigura kashi nga abavubuka mbawa nga tonde Museveni kubanga alese embere naye nga simuwagira nnyo ninga abavubuka nibo genda kosa ebipiira n'ebintu ebiki gambe birala je tuli gamba lwaki Katonda yatuwa omukisa naye omukisa ogutegererawa ngo ina kyosizaako emikono ino kwekyokola ba chairman mwaba ino kwekyokola ba kansala pastor gamba mwaba
balina okwekyokkola ba MPs balina okubuuza wamwe kyekiddako mukama ayogedde kiki alo nze nimeza mukama wa MP basimba layino owange bakulu b'amagye unabimanyi bona we babeera wakumbuza kateba kyekiddako bona n'amayinja gonna babuuza kateba kati kyekiddako ningamba katugabe emmere mwenna mugenda kunoonya emitwalo emeka simaye munazijja ekkanisa ngerimu abantu 10 n'ameka ateeke ekinyumba ky'omunyu mu kyalo owa memba omu bano abantu mukama bwe yateeka mu maaso go yakuwa obugagga kabaka abeera kabaka ku lw'abantu bakulembera bw'oba oweza abantu 3 4 b'okulembera olina okolina emmotoka milioni 15 abo abantu mukama bwe yaleeta mu maaso go olina okwafuula productive toddamu kubasabira gamba mukama mpe ky'okuwa abantu bano bagase omulimu gwo toddamu kusaba mukama leeta abagaga mu kanisa yo abagaga bagenda kukubisa omutwe bagenda kukulumya omutwe saba mukama abakuwadde bafuuke abaki bategeereyo bavudde atandise n'omumyobu okumala emyezi 8 obeera n'omumyenku mezi oba 10 omumyu 10 mbugula milioni 10 kitegeeza ekkanisa buli mwezi eyingiza milioni zimeka ate nga nawo omukanisa nobatandikirawo kitegeeza mu myezi emirala 46 bamemba b'ekkanisa bonna omaze kubafuula abagaga kitegeeza emyezi emirala emyaka 3 mbyani etageti mutandika kugula babeetolodde nga kyonna kifuuka ekibuga ky'ekkanisa yammwe ensi bwete bwetambula mukirabira mu maaso mukola tageti mugaba bwe yatunda akapoloti wonna kumpi wanu wonna halo bano bamembaza basabala mutandika okubasengula kubaleeta mukikolera emyaka egi n'osanga ekitundu kyonna kiruka abasabira owuwo otandika n'ekuleeta eno kamuno wakatunda 22,000 eno halimu emitwalo 24,000 n'enkya n'oddako mu mwezi ogwo n'ojja n'oyita wa musumba buteera ninkukola edduuka lya bukadobo eno capital naali nkikozeeko omukazi yatandika n'ekuleeta mu y'obwerere jinja kati alinawo oluseero asuubuza ebintu byaffe tulina products anamu tulina akawunga tulina omuceeri tulina soda tulina perfume tulina ekintu kyonna nkwadde capital halimu ebijanjaalo birwa ebijanjaalo kimwe ogenda kukifumba okirye ebirala bisindikire sengawo obisimbe bino ebijanjaalo bino byokka biva milioni 3 ng'obisimbye ekijanjaalo kimu kyokka bino biva milioni 3 ekijanjaalo kimu ky'omunda nkitunda enusu 10 gwe nkwadde emitwalo nga 40 muno nkwadde overa 2 kamugenda okalye akavera kasindikire ejjajawo omukyala asimba ebijanjaalo mu myezi bukurira ennaku 6 kiro njugula enusu 7 bino mu myezi 2 ofunamu milioni 3 Investor Kateba tweyanzisa nnyonnyonnyo otuwonyeza bingi netubadde twetaaga ezo sukulu fizi looni ozitaddewo okwewola okutereka sente zaffe obulimi n'obulunzi nabyo tobirese n'omusawo buli kimu kisoboka Investor webale yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwengatte eno yesawo lwanyisa bannange eno yesawo lwanyisa endwadde eno yesawo bannange eno yesawo Bassebo ne bannyabo abatulaba ku Salt TV nga bulijjo Sawo Uganda teggwesaayo byewuunyisa kaakano tubadde tuyizeewe tuzo okulaba nga tuddukirira abasumba baffe ne tusangawo obujulizi bwa products zentera basomesaako bujulizi bwa Rosemary gwe mbasomesaako bubonoke yeeyogere ye mukyala musumba neyanziza mukwano njagala okwebaza ku lwa Sawo Uganda ekyamazima bakoze bulungi bye boogera bituufu ate bikola amanya bampita Beke Buteera amanyikiddwanga mukyala musumba wa oba Bishop Buteera Geoffrey Pound nina obujulizi namwe mubulaba njagala okutegeeza abaami abakyala abavubuka fena tweyunire Sawo Uganda ekyamazima ze nakozesa product gye bayita Mega 7 mbadde maze mu bufumbo emyaka 5 ge mazima nga tunoonya baby tusaba tusiiba tugezezaako naye nakozesako just Mega 7 genda onoonye Mega 7 wonna gwe omukyala oba madamu ne majja kubatuusako product eyo ekyamazima
kyankola bulungi just ejiikeemu babbiri bwe mbaserabidde naawe kimanyi essanyu ly'obufumbo abeera mwana so ndi musanyufu nnyo abasooti mwebale ateera kubanga nammwe mumpromotinga Sawo Uganda so mukama abankumye tubadde wano ku Heart of Nations ku church eyitibwa Heart of Nations esimbibwa Bishop Buteera tukoze bulungi tuleetera Sawo Uganda. Thank you very much. Tugenda kulya tugenda kunywa byonna. May God bless you. Thank you. So tweyanziza nnyo abasooti TV mukama abawo omukisa. Kati gwe abadde akabaawo obwavu bulope mu Sawo Sawo eno temanyibwavu ate era temanyi ndwadde investor weebale laba otujje mwavu oleese enkulaakulana oyigiriza okusoma abalimi obatumbudde ate era oleese eddagala emirimu nakyo kigaba eno Sawo Uganda byekoze tebisingike eno ye Sawo bannange eno ye Sawo eno Sawo Uganda ye Sawo bannange eno ye Sawo kyetwegatte eno ye Sawo lwanyisa mwavu eno ye Sawo lwanyisa endwadde eno ye Sawo bannange eno ye Sawo investor weebale eno ye Sawo tuwadde emirimu eno ye Sawo oyigiriza okulima eno ye Sawo abalimu obalula eno ye Sawo sukulu fiziro eno ye Sawo nazo zitaddewawo eno ye Sawo byonna mu Sawo eno ye Sawo Sawo Uganda eno ye Sawo Sawo Uganda. So basebe namanyo mwena tubebaza abatulaba twebaza mukama tubadde wano nga tukyalidde abasumba b'ebbunga tubaleetedde ku mmere tubaleetedde ku ttooke omuceeri ebijanjaalo ebintu nga biwerako nnyo so gwe muno tuli mu kukola mu Sawo Uganda ennaku zino nga tuddiza abantu abasumba bakola omulimu munene nnyo okusabira eggwanga okubuulira enjiri abaali babbi abaali bayaayi ne basobola okukyuka ne badda eri Katonda ate twebaza mukama ku lw'embeera tulimu kugisomoka mukaba mpeera omukisa tubalinde ngo yagala okuyiga okulunda n'okulimako omulembe guno yegatte ku Sawo Uganda. Buli mulembe nga buli mulembe Katonda agutegekera ekyagwo bw'akitegekera omulembe ali mu mulembe n'otategeera kukyalibwako ate ebiseera bikuyita mu mulembe gwa compact manyi Pepsi omugenzi kasi wiikira obugaga bwonna bweyakola n'ebizimbe mu Kampala yabijja mu compact anakimanyiko kati genda okola edduuka lya compact genda okola edduuka lya kaseti so omulembe guno ogutulimu abasajja n'abakyala nga oyagala kutambulira mu bulamu obweyagaza olina okudiiringira mu kibayita herbs and spices muki kubanga ensi yonna etandise kutegeera nga buli kanisa buli muzigiti buli kyalo haliwo omulwadde wa kansa haliwo omulwadde wa ulcers haliwo omusajja akaba amaanyi g'ekisajja oba g'ekikyalo oba biki lwaki ebintu ebyo byeyongedde nnyo point number 1 tuyitiridde nnyo okukolesa ebintu nga n'ebintu ebitukolesa ebitunywa ebitulya ebitwesiiga nga tumanyi babikola muki tubadde mu mulembe guno ogwa lockdown ogwa covid nga abayindi abatalina ttaka abatalina nnimiro abakolera abafunda nga bebagaba akawunga abanyayuganda balinayo eka z'ettaka nga bagamba gavumenti tuyambe kati kokubategekera kirasi tegeera mangu kati mu kirasi yategeera mangu tuyigiriza abantu okulima rosemero ye king of herbs and spices eyo endimiro ya rosemero nga bwolaba mukyaba endimiro wanika rosemero amulina rosemero woolaba oyo tafa musana tebamufuuyira ente temulya embizi temulya bw'aba akuta baakoze eki tuyigiza abanyayuganda bagala okugagawala ng'olina okuva kulindirira sizoni abagaga tubabeera ne sizoni tumukolamu ki 1 tukolamu amajaani agayitibwa pure organic rosemary abalina abaana beerabiralabira abaziira omukazi ateeka esimu wanalonda esimu ekiro kiramba nga tagiraba haggulako enyumba ebisumuzo n'abalonda ennyumba yonna gano amajaani gazibukula obutafaali bw'obuwongo abaana abasoma nga tulina kunonya school fees y'abaana okusoma sooka omupakingire kino wamala okumuwa porridge ku ssomero jjako akajiiko kamu
teeka mu chai, teeka mu mmere, teeka mu porridge kano. Tagenda kuddamu kwerabiralabira. Halo? N'abantu abakulu. Kana akatono kanu medium ka 15 tuyina ne kessa. Jakwa katondo katoteeka mu chai, teeka mu matabu kitu kyonna. Kaja mu bulungi. Rosemary tukola mu oil. Oil agobe nchacha. Bagenda kumbaleetera. Akola nga after shave. Bana bayinde engalo ezikaliba. Oil tumulina. Tukola mu ne soda. Soda asokerako ddala tumuyita Clear Plus Extra. Yogera nate. Alimu rosemary, halimu omulondo. Omulondo guyamba ki? Omulondo guzibukula emiswa. Omukazi ayonsa, omukazi alimirwa amagumba, omugongo, magulu n'abasajja olina okunywa akantu kano kamu bululu. Omulondo gunaaza mu lubuto, gutebuuka mu lubuto. Buli muntu yenna omulamu mu mateeka olina kuba buli lunaku omeketa akataasa k'omulondo buli lunaku. Akataasa kalamba. Mu boys quarter tekayingiramu. Omuntu w'omukyalo obula emiti yakatuuse zimba akanyumba kano ng'olina ebirevu ebyo birevu ebyaki. Omusajja n'omukyala atandise n'akamyu kamu kooka kano gamba kano. Mugalaba akamyaka bumeka n'akasajjaka mukama n'akuyamba n'otandika na mmeka akamikazaala ku maca akawungezi kabeera n'olubuto ani akiwakana. Akamikazaala abaana 4 5 8 9 10 ani akiwakana. Akamika lyaki mwe ababeera Kampala, ababeera mu Kisenyi, gamba mu Kisenyi, ababeera ku Kafumbe Mukasa, bino ebintu babitundawa? Ana amanyi bino babitunda bya bwereere. Kitegeeza abasajja n'abakyala baagala gagawala mangu. Olina okuba ng'oli kumpi n'akatale owino mu Kisenyi, Nakasero, Kalwere, gwe n'otandika okulunda obumyu obwo. Ogenda kumala emyezi 6 ng'olina obumyu 10 nga toguze emmere n'olunaku nno. Obumyu 10 sawa Uganda ebugula millions 10 naye ng'ozifunye mu garage. Bw'okwata millions 30 divided by 6 months ogenda kusanga mu garage ekola obukadde 5 buli mwezi. Amannya nga bulijjo Investor Victor Kateeba nga tusagibwa wano Kyengera Budo wetazimba Variation Center awo tugattirako ebintu omutindo nga tuyigiriza abanyayuganda okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Ng'osobola kulimira abafunda, osobola kulundira abafunda ate n'ofuna musente ng'okulima rosemary, okulima kamamayo, okulima nutmeg n'okulima omujaja. Ate ku ebyo tugattako n'okulunda obumyu. Ng'omumyu osobola kubulundira abafunda, osobola kubulundira mu garajiyo, osobola kulundira mu lujja lwo ate n'ofuna mu ssente buli mwezi. Kubanga atandise n'omumyu 3 ogenda kumala emyezi 6 ng'olina omumyu 10. Omumyu 10 sawa Uganda ebugula millions 30. Bwe tumala okubayigiriza ebyo byonna ne products ezitukolamu zonna muziraba. So buli Monday tubategekedde omusomo. Nawe mwena batwetaaze genda ku Facebook page yaffe samu ekigambo Sawa Uganda, SAO Uganda. Ogenda kubanga otufollowinga ng'olaba byonna ebitukola. Genda ku YouTube page yaffe samu ekigambo Sawa Uganda Official. Emisomo yonna etukola buli Monday ogenda kubanga otugoberera ate ng'ogiraba. Buli lunaku lwa Monday tubategekedde omusomo Yiga Okukola ne Sawa Uganda. Omusomo gwa bwereere Monday tubalinze. Twebaza Mukama ku lw'Abanyayuganda bonna beebeereddemu ne bagamba ngo kimala baze tukolere wamu, tukole products z'olaba tuzitwale mu China, tuzitwale mu America, sente zitandika okuva mu nsi ezitwetoolodde nga zijja mu Uganda yaffe. Yiga Okukola ne Sawa Uganda.